qala Allah namugamba oluvannyuma lw'okubeera nti oyise ebigezo byange nga byonna Allah subhanahu wa ta'ala byakugezesa nabyo biyise oluvannyuma lw'ebyo namutikkira eddiguli namugamba nti inni ja'iluka linnaasi imama okuva na leero nkufudde nga ggwe imaamu w'abantu bonna bw'onoobanga ekyokulabirako ekyobukkiriza obwannamaddala bw'onoobeera nga buli yenna ayagala okwepima mu bukkiriza alabira ku ggwe nga ggwe ekyokulabirako eri obukkiriza era abantu bonna mu ddiini zonna Ibrahimu bamuyita jjajja w'abakkiriza nga ye yali omusaale mu bukkiriza obwannamaddala Allah bw'ayogerako nti yayita ebigezo bye byonna bye yamugezesa nabyo n'abeera ng'abikubidde waggulu. Qala Ibrahimu n'agamba wa min dhurriyyati ne bazzukulu bange ya rabbi walinziddemu abanaabeera abaimaamu abanaabeera nganze. Qala n'agamba nti la yanaalu ahadi zalimin Allah n'amugamba nti endagaano yange tebagenda kubeera nga bagifuna abo abalyazaamaanya naye abatali balyazaamaanya balibeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abatadde mu ddaala erya waggulu l'obukkiriza bwabwe. Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi batugamba nti ekigambo Ibrahimu kyava mu lulimi olusaliyani asiriyaniya wal ibriya batugamba nti kyali ki Abraham kitegeeza Abu Rahim abun rahim taata omusaasize ennyo abo bwe batyo batugamba abamanyi ennimi nti mu kigambo ekyo mwe kyava Allah subhanahu wa ta'ala oli omusajja oyo Ibrahimu taata ow'ekisa jjajja w'abakkiriza ow'ekisa Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yatugamba nti Ibrahimu alayhi salam era kyova olaba nga bakutegeeza abatusomera mi'raji nti basanga omusajja omuzeeyi eyo waggulu mu ggulu ng'alina obwana obuto bonna bukuŋŋaanira eyo obuvaamu emyoyo nga bukuŋŋaanira waali eyo Ibrahimu alayhi salam olw'okubeera nti ye jjajja ow'ekisa ye taata ow'ekisa ate ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala byeyagezesa nabyo jjajjaffe Ibrahimu gamba ng'ekigambo eky'okwasaayasa amasanamu ekyo kisitole yakyo mugimanyi okusenguka nga kitaawe amugambye nti nno njagala onnyamuka onviire mu maaso ate oyanguwe mangu nnyo nga sinnakutuusaako kizibu ekyo nakyo Ibrahimu n'akikola n'asenguka ekyokusala omwana we Ismail ekyokuzimba ennyumba ya Allah eyo ennyumba eŋŋundiivu enkadde ey'edda Kaaba ekyokubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekigambo okutayirira ekyokuyimiriza wiswala n'ekyezaka n'embeera zonna bugumiikiriza okwogera amazima n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo Ibrahimu alayhi salam byonna bwe baamukeberanga Allah subhanahu wa ta'ala bye yamulagira okukola nti kola kino kola kino kola kino byonna yamutesitinga nabyo nga nabyo si byangu byali nga bizibu Allah ebiragiro bye byonna n'asanga nga biwuuse buva n'amufuula imaamu w'abantu ejjajja w'abakkiriza. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti jjukira bwe twafuula enju yaffe Kaaba mathabatan linnaasi nga kyekifo ekirina okulambulibwa abantu ate nga bwe bakirambula balina bwe bafuniramu eri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga singa omuntu alambula ebifo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatugamba okulambula n'agenda alambula enju ya Allah nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu oyo singa abanga hijja yekkiriziddwa teina mpeera yonna ndala okujjako jjana era ne nannyini yakomawo nga mutukuvu nnyo ng'olunaku nnyina lwe yamuzaala nga talinaako zambi lyonna. Allah agamba nti jjukira ekiseera lwe twafuula enju yaffe eyo Kaaba mathabatan linnansi nga era kyekyokulambula ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyasinga okwagala era n'agifuula nga mpagi ey'okutaano mu mpagi y'obusiraamu era nga toyinza kuviiramu awo singa obeera ogenze n'ogirambula wa amna era empagi eyo era Kaaba eyo ne tugifuula ekifo eky'emirembe ng'omuntu aba ayingiddewo omusaayi gwe n'emmaali ye bibeera nga bikuumibwa butiribiri. wattakhidhu min maqaami Ibrahima musalla ne tubagamba nti muteekeewo mu kifo kya Ibulayimu esswala gye mulina okusaalirawo nga ya sunna. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo bwe yali atuuseeko e Makka Ibrahimu alayhi salaam bwe baali mulagira okuzimba Kaaba yatuuka ekiseera n'abeera ng'ayimpa wadde ng'enju yeewanvuye n'afunayo ejjinja eryali eddene ne balisitula ne mutabani we Ismaila n'abeera ng'alinnyako nga bw'azimba nejjinja ero ne lisigalako ebigere bye ne ku ssaawa ya leero
bikyaliwo n'ebigereko ebiri ng'omuntu bakugambye nti wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, mu kifo ekyo we baaleka ejjinja lya Ibulayimu genda oteekewo esswala ogisalirewo eya sunna. Awo we baakuumira ejjinja eryo emabega waalyo obeere ng'osaalirawo esswala eya sunna singa oba ogenza okukola hijja. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti waahidna, netulagira waahidna ila Ibrahima, netuweereza ekiragiro kyaffe eri Ibulayimu nga tumugamba nani wa Ismaila ne mutabani we Ismaila an tahira baitiya litaifin, enju yange mubeere nga mugitukuliza ddala kubanga egenda kubeerako abantu abagyetooloola, walaakifina bagenda kubeerawo abantu abagituulamu i'tikaafu, nebabeera nga bagituulamu olw'okunoonya Allah basasulemu empeera mu kutuulamu kwabwe mu nnyumba ya Allah. Warukka'i sujudi, bagenda kubeerawo abasaala ng'obalaba bavuunama nga bakutama. Allah subhanahu wa ta'ala abagambye Ibrahimu ne mutabani we enju ye mugitukuze, entukuze ey'okungulu ne munda, mubeerenga kungulu ebeera ntukuvu teriiko bukyafu bwonna obwesittaza oyo aba agenza okubeera ng'agyetooloola, ate era mugitukuze ne munda, amakulu ag'omunda nti mugijjeeko shiriki yenna. Amasanamu ge baali amasanamu ng'Abawarabu bwe baali bagitaddeko amasanamu, mubeere nga mugitukuza, ereke okubeerako ensinza etali ya Allah, ate ebeere nga nnyonjo, era buli yali atuuseeko emaka obuyonjo obuliwo obulaba, ate nga olabira ddala nti tewali na shiriki yenna akolebwawo. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yakiragira, nga kiragiro kye yalagira Ibrahim ne Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala byawo obuvunaanyizibwa bw'okubeera nga bazimba enju eyo. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم جكر إبراهيم بيا غامبا كتوندا وي ربي كتوندا وانجي اجعل هذا بلدا نكسابا مفولي ekibuga kino Makka aminan eky'emirembe ng'omuntu bw'aba ayingiddemu alhamdulillah obulamu bwe n'emmaali ye byonna bibeera seefu. warzuku ahlahu nkusaba ogabire bannannyini kibuga kya wano mina thamaraati ebibala, kubanga mu butuufu ensi y'e Makka temuliimu bibala, naye nkusaba obagabire ebibala. Abasajja abo bali bategeera bulungi Allah, ensi bagimanyi ya ddungu, naye nga bakakasa bulungi nti Allah mu maanyi g'asobola okulagira abantu ne baleeta ebibala okuva mu nsi ez'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bwe yasaba Ibrahim bwe yasaba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nkusaba Allah obagabire abantu abali wangaalira mu nsi eno, obagabire mina thamaraati ebibala, wadde nga mu nsi yaabwe tebiriimu, naye obagabirako bokka abo man amana minhum billahi wal yawmil akhir, abo bokka abanaaba bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'olunaku lw'enkomerero. Ibrahimu okwogera ekyo yamala kubeera ng'ayetegula kiri kye baamugamba nti okufuula abayimaamu, okufuula abakulembeze mu bazzukulu bo sigenda kubeera nga njikola nga ndagaano okuggyako eri abo bokka abalibeera abakkiriza. Ensonga lwaki wannawo yakozesa empisa n'abeera ng'asabirako abo abakkiriza bokka, aleke okugwa mu nsobi y'okusabira abantu bonna mu kutwalira wamu, kubanga wali mu aya ekulembedde Allah subhanahu wa ta'ala endagaano yagiwa abakkiriza bokka ey'okugyamu abantu abanaabeera ab'obuvunaanyizibwa. Qaala Allah n'amuddamu wano n'amugamba nti yadde osabidde bakkiriza bokka okubeera emirembe mu kibuga kino n'okulya ebibala ebiba bireeteddwa, naye waman kafara n'oyo anaabeera nga si mukkiriza faumatti'uhu qalilan, njammuwa obulamu bumweyagaza buno obw'oku nsi obutono abeere ng'atiba nabwo. Thumma oluvannyuma atarruhu ndyoke mmuwalewale, ndyoke mbeere nga mmuwaliriza okgenda ila adhabi nnaari, ku kibonerezo ky'omuliro nga tuvudde wano. Wa bi'sa almasir, obudde obwo nna bugenda kuba bubi nnyo ku busayidi y'abatali bakkiriza. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل jukira ekiseera ng'asitula omusingi Ibrahimu ogw'ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ng'ali ne mutabani we Ismail. Ekigambo Ismail abamanya abamu batugamba kiva mu kigambo ekigamba sami'a Allahu, ti Allah awulidde. Ekyo bwe bati abamanyi bamu bwe tugamba
naye Allah subhanahu wa ta'ala alagira Ibrahim ne mutabani we Ismail basitule omusingi gw'ennyumba. Omusingi ogwo tetuyinza kumanya ani yagutandikawo mu ntandikwa eyasookera ddala, wabula Ibrahim bamulagidde okubeera nga ye asitula ennyumba eyo okuva ku musingi ogwali gwazimbibwa nga Ibrahim tannabaawo. Kale enju eyitibwa enju gye bayita kaasangwawo, kubanga ne Ibrahim yasangawo omusingi naye nga tamanya ani yatandika omusingi ogwo. Bo ne batandika okuzimba nga bava ku musingi ne mutabani we Ismail, nga bwe bagamba nga oluvannyuma lw'okuzimba ne balomba edduwa yaabwe, rabbana taqabbal minna, ayi Allah kkiriza omulimu gwe tukoze okuva gye tuli, tukoze kye tukoze oba bikyamye oba biteredde, naye tukozesezza ekyo kye tusobodde, ekyo ky'otulagidde ne tukikola. Innaka anta samiul alimu, gw'owulira ennyo, tolina kiweetaaga kubeera nga obuulirwa, ate omanyi nnyo, tolina kiweetaaga kubeera nga ojjukizibwa, teweerabira okumanya kwo kwabuna ku buli kintu kyonna. Kkiriza omulimu gwe tukoze mu bukendeevu bwaffe ng'abantu, kkiriza omulimu gwe tukoze ya Rabbi okubeera nti otusasula mu musera mu ekyo kye tuba tukoze, bwe tulaze obuwulize nga bwe watulagidde. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bw'atugamba nti Ibrahim ne mutabani we Ismail baasitula ekizimbe ekyo naye nga bava ku musingi, so nga situyinza kumanya gyenvuddewo ennyumba eyo ani yatandikawo omusingi ogwo. Allah bw'agamba nti enju yasooka mu nsi muno okubeera nti ezimbibwa ku lw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Lalladhi bi Bakkata mubaraka, yeri Makka eriko emikisa emiyitirivu. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أي الله ملز وفي واجعلنا مسلمين لك تفول بفنبري دينزل إسماعيل. Ibrahim yagamba nti nze ne Ismaila mutabani wange tufuula abajjemulu kufu ababiri abagondera amateeka ago nga tukola buli kinna ky'oyagala ky'otayagala ng'ekyo tukyesonyiwa. Min dhurriyatina ummatan muslimatan laka, ne mu zadde lyaffe oteekemu ekibinja nga kinene ekinaabeeranga ekiwulize gy'oli nga kigoberera amateeka ago g'oyagala ng'ate kyewala ebyo by'otayagala. Wa arina manasikana, otulage ensinza yaffe ku nju eno, biki bye tuteeka okubeera nga tukolerako, biki by'osinga okwagala tubeere nga tubikolera ku nnyumba eno, kubanga manasikil hajji, emikolo gya hijja mingi, ennyumba ewedde, naye emikolo ki gyoyagala tugikolereko? Kubanga mulimu okunwirira, mulimu okwetooloola, mulimu okusala ebisolo, mulimu Safa ne Marwa, emikolo mingi nnyo egibeera mu hijja. Allah subhanahu wa ta'ala kyava abaddu bano ababiri kyava basaba Allah subhanahu wa ta'ala tuyigirize ebyo byeweetaaga okukola ku nnyumba kuno gye tumaze okuzimba. Wa arina manasikana, tujigirize Allah subhanahu wa ta'ala kutya bwe tunakwesinza ku nnyumba eno yakusaala busaazi oba tugenda kusaala luvannyuma tugyetooloole, yakutuula mu butuuzi, tusaba otuyigirize enju ewedde kutya bwe tugenda okubeera nga tukolirako ebikusanyusa, tukolirako byoyagala. Watubu alaina, we tuseeredde ekkiriza okwenenya kwaffe, tuli batonde, tulina obukendeevu. Innaka anta tawaabu rahim, kubanga gwe kennyini akkiriza abeenenya ate oli wakisa, oli musaasizi nnyo. Tukusaba otusonyiwe awo wonna ebikyamye. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا كتند وفي وابعث فيهم رسولا ezadde lyaffe erinajja mu maaso tukusaba olitumiremu omubaka abeerenga minhum abamu b'osota babweru, yatilu alayhim ayatika, abeerenga abasomera amateeka ago, wayuallimuhum alkitaaba, abayigiriza ekitabo ky'oliba obawadde, walhikmata, obawe n'amagezi agajja okusobola okutegeera ekitabo ekyo n'amateeka agakirimu. Allah subhanahu wa ta'ala
agamba nti wayuzakihim abatukuze abajjeko ebyo byonna ebitasaanidde kubeera ku myoyo gyabwe abajjeko ebyo ebiribaleetera obunyiivu gy'oli innaka anta al azizu gwe w'amaanyi atawangulibwa ku ekyo ky'oba osazeewo ate towangulibwa ku ekyo ky'oba nga olamudde alhakim Allah subhanahu wa ta'ala yegwe atakola nsobi mu buli kintu kyonna. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن يعيزوك شاوى نافع عن ملة إبراهيم ذكر يا إبراهيم عليه السلام eyali eddiini entuufu eyali eddiini egyemulukukira Allah eyali eddiini etali mushiriki ani ayinza okukyawa okubeera ng'ava ku nzikiriza eringa eyo illa okuggyako man safiha nafsahu oyo aba yeesiriwazza yekka ng'omwoyo gwe agulaza obusiru obwannamaddala walakad istafainahu fi dduniya omuntu oyo ffe twamwerondera kuno ku nsi ne tumufuula Ibrahim ne tumufuula ekyo ky'owulira kyali wa innahu mazima omusajja oyo fil akhirati ate ku lunaku lw'enkomerero lamina salihin ajja kubeeramu abo abantu abalongoofu abaaliko okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bakyali mu bulamu bw'ensi. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه جكرا الله سبحانه وتعالى ويمغامبا أسلم إبراهيم جاغرو بيرو مجيمر كفو ng'ebiragiro byange byemba nkulagidde obikola ate byemba nkuganye ng'oleka. Qala n'agamba Ibrahimu aslamtu nange neewaddeyo okuba omujeemulukufu awuliriza bulungi byondagidde era nga mbissa mu nkola n'ebyo byo ebikunyiza nga mbyewala. Aslamtu li rabbil alamin nange njeemulukukidde era nenneewaayo namusera eri Allah oyo mulezi w'ebitonde. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه وبالسلام وبنوبولز وبيتكيشو إبراهيم بياليافا منسنا برمينا أبانا به ويعقوب نبوات يعقوب ومزقر ويقرا kubanga tukimanyi nti Ibrahimu yazaala Ishaaka ate Ishaaka n'azaala Yaqubu ate Yaqubu yavaamu ebika 12 byonna ebyaba bani Israel. Ne Yaqubu bw'atyo bwe yakola n'agamba ya baniya baana bange inna Allaha astafa lakum ddiina Allah abalondedde ddiini entuufu y'Obusiraamu fala tamutunna temugezangako okuva mu bulamu bw'ensi wano ne mufa illa wa antum muslimun okujjako nga nammwe ddala muli basiraamu abannamaddala abajeemulukufu eri amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala abakola ebyo Allah nga bw'abyagala byali aliko okukola ate ababeera nga ebyobujeemu babyewalira ddala ebinyiza Allah subhanahu wa ta'ala. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم ناندكي kuntum shuhadaa mwali abaliwo ng'abajulizi iz hadara Yaquba almautu mukaseera Yaqubu ng'olumbe lumaze okumutuukirira lukyadde gyali lugenda okumulya. Yaqubu bw'amala okuwulira embeera ng'ey'okubeera omulamu Allah subhanahu wa ta'ala ekisanja kye yamuwa essuubi ly'obulamu terikyaliyo obulamu busemberedde okusaanawo. إذ قال لبنيه مكسرا وناجا ناغامبا أبانا بي نابايتا ناباغامبا ما تعبدون من بعد تيكي مناسين زانغان زمزوكو أبولي سينو قالوا أبانا نبامو وبكاكاف نبامو كاكاسانتي نعبد إلهك تغندا كسينزا كاتوندا وكوبادو سينزا كوكينيني كوبانغا تاتا تكماني وإله آبائك لا تغندا كسينزا ويمسينزي وابakadde bo bajjajjaabo ne bataata bo gwe basinzanga Ibrahima wa Ismaila
wa Ishaqa abo betugenda okubeera nga betwekwatako mu nsinza yaabwe. Ibrahim yasinza bulungi jjajja, wa Ismail taata omuto yasinza bulungi, wa Ishaqa gwe taata kennyini. Allah subhanahu wa ta'ala oyo Ishaqa yazaala Yakubu, eyo enzikiriza y'abakadde baffe gye tugenda okubeera nga tubeerako nga tusinza Ishaqa muganda wa Ismail, kubanga Ibrahim yazaala Ismail ng'amuzaala mukyala ayitibwa Sara. Era bwe baazimba ennyumba Ibrahim ne Ismail eya Kaaba, ate bwe kityo Ibrahim era yazaala Ismail azaalibwa omukyala ayitibwa Hajara. Bwe batyo bwe baazimba ennyumba ne Ibrahim nga bali e Makka eyitibwa Kaaba, ate Ibrahim yazaala omuvubuka ayitibwa Ishaqa ng'amuzaala mwoyo ayitibwa Sara, omukyala yayitibwa nga Sara. Kale abantu abo bonna nga bw'obalaba, Ibrahim yabazaala ababiri, yazaala Ismail n'azaala Ishaqa, kyokka ate Ishaqa yazaala Yakubu. Yakubu avaamu ebika bya Bani Israili 12 nga bwe tuzze tulyogerako okuva emabega era nga bwe bijja okwogerwako mu maaso. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ilahan wahida, tujja kusinza katonda oyo omu yasinzibwanga bakadde bo. Oyo nno Yakubu ng'alaamira abaana be ye ng'ayabulira obulamu bw'ensi, bamukakasizza nti tujja kukolanga bajjajja bwe baakolanga, tujja kukolanga naawe bw'obadde okola taata. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tujja kusinza katonda omu, wa nahnu lahu muslimun, tukakasiza ddala nti oyo katonda omu bwe tugenda okubeera nga tujeemulukukira, tubeere abawulize ku ebyo by'ayagala, ku ebyo by'atayagala, tubeere nga tetubikolera ddala. Omuzadde bw'atyo omutuufu bwe yava mu nsi ng'amaze okutegeera abaana bwe bayimiridde ku bikwatagana ne katonda waabwe, so nga ate ffe tuyita abaana okubalaga ebyapa by'ettaka, okubalaga ebizimbe n'okubabuulira ebitakwatagana na bulamu obuli wakati waabwe ne Allah waabwe. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة ebyo nno ebibinja by'abasajja b'owulidde mmekete, kadi khalati, ebibinja ebyo byo byagenda byamala ekisanja kyabyo ne biva mu bulamu bw'ensi nga bw'owulidde. Laha ma kasabati, ebibinja ebyo bigenda kusasulwa empeera y'emyoyo gyabyo gye byakolerera. Walakum ma kasabtum, nammwe abaliwo olwaleero mugenda kusasulwa okusinziira ku ebyo bye muzze mukola oba bye mwakola ku bulamu bw'ensi. Allah wagenda okubasasula. Wala tusaluuna, temugenda kubuuzibwa amma kaanu ya'maluun, kubali abaasookawo nga temunnabeerawo biki bye baakolanga. Balibuuzibwa ebyabwe, mulimuuzibwa ebyammwe. Buli muntu agenda kubeera nga avunaanyizibwa ku ebyo bye yakola, talibuuzibwa by'abalala. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا abasajja abo baayogeranga, abayahudi n'abanaswara nga bagamba, waqaalu, Allah tunyumiza nti baayogeranga nga bagamba abasajja abaalinga w'Abawarabu, kubanga tukimanyi bulungi nti mu kitundu kizinga kya Buwarabu mwalimu eddiini ey'abanaswara, abakulisitaayo, naye ng'eyo yasangibwanga mu kitundu ky'e Najirani bwe yali esimbye amakanda ey'abakulisitaayo. Naye baabiranga ekiseera ne bajja ne bakyalangako ew'omubaka sallallahu alaihi wasallama, ne basangayo Abawarabu abaali ba Awusi ne ba Khazraj e Madiina. Nabwe kityo Abayahudi abaali ku ddiini ya Musa nga balina ekitabo kyabwe Tawuraati, abantu abo baali nga bawangaalira mu Madiina, Banu Kainukaa, Banu Qurayda ne Banu Nadiri nga bye bika ebyettutumu ebyali nga biwangaala ne ba Awusi ne ba Khazraj abataka b'omu Madiina Abawarabu. Kale baagiranga ne babagamba nti kubanga Abawarabu bo baali tebamanyi kuwandiika yadde okusoma, naye bano abaali baafuna ebitabo okuva emabega nga balina kye bamanyi kuwandiika n'okusoma n'ebitabo ebitukuvu. Wakaalu nga bagamba abasajja Abawarabu, kunu hudan, mubeere Abayudaaya, au naswaran, oba nga Abanaswara be babanga boogedde, abagoberezi ba Isa abakulisitaayo, nga bagamba Abawarabu, lwaki mubeerera awo nga temulina
kitabo kyonna kimukkiririzaamu mubeere abayudaaya mukkiririze mu tawureti oba mubeere abanaswara mubeere nga mukkiririza mu injiri tahtadu awo nno mujja kuba muluŋŋamye nga muteredde musinde Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala olubagambe bal wabula millata ibrahima hanifan tulina kubeera nga tugoberera eddiini ya ibrahim eyali teriimu kantu konna ka shiriki wama kaana min almushrikin kubanga ibrahimu oyo ye teyalina shiriki yonna gye yali akola mu kusinza kwe ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala naye nga baba yudaaya balina shiriki ekakasa nti uzairun ibnullah ti uzairu ye mwana wa katonda ekyo kyali kikyamu ate abanaswara nga bagamba isa ibnullah isa ye mwana wa katonda nakyo kyali kikyamu wabula ekituufu ky'okubeera nti abantu baali badde baterera ku ddiini entuufu eyali badde ya ibrahimu etaali mu shiriki yonna nga ddiini ntereevu bulungi nnyo